Kazimba Mugalu bannayuganda bamugobye mu church Boston. Mujukire mabega kawo yakola lekile statement muno ye tali okufiirira bannayuganda si Yesu. Nti ye ayina obulamu obw'okutya ti gavumenti ejja mutta singa atandika okwogera ku bikyamu byekola. Statement ngeyo teva muntu akulira ddiini. Neze nganze Kazimba Mugalu simwewuunya. Lwansonga namutegera 2 nti state operative. Obulu bwavuka nga bakaggwa. Bayita abaana bonna abakola district ezikola Kampala abawangula obulu bwavubuka abali ku bukiiko ne bagenda e Mukono. Nze nagaana okugenda. Ne bakyali baffe batukeyo batugamba omuntu omu ku baaliyo yali Kazimba Mugalu nga yababuulira temwekalakaasa obulunga buwedde 2 temwekalakaasa eno gavumenti ejja batta biki nga yabuulira abaana nti oli Kyagulanyi abawabya mu 2 na Kazimba Mugalu yayogera ebyo ebintu. Era buli mwana bamuwa emitwalo 16 babasuubiza emitwalo 55. Bw'obaddayo okubanja endala ku kitebe ky'NRM ne bakwata ne basibira ku Old Kampala. Nenga bakazimba Mugalu be bali mu kubuulira abaana temwekalakaasa gavumenti mubeere balamu sima mulinde gavumenti enaddako. Yo Kazimba Mugalu aludde ebbanga mukozi wa gavumenti. Yo Kazimba Mugalu alabikana wa ISO. Bannayuganda mwebale mwalose ne mmugoba. Ana balina bwino era akugambye nga ye tiyewuunya nakuleetera likodi y'ebintu ebizze bibaawo nga kiraga nti mbu Kazimba Mugalu state agent. Twogera ku Archbishop wa Uganda. Ebintu tebyamutambulidde bulungi mu Boston. Abaana ne bamukubira enduulu bamugamba fuluma weewaawo. Abantu abamu bavuddeyo ne babanga bavumira ekikolwa ekyo ne bagamba nti kikolwa kibi nnyo era nti tebalabangako munaddiini nga bamuyisizza mu mbeera eyo. Wabula abamu ne bagamba nti kyabadde kimugwana. Oli amawulire agatali malungi okuva e Saudi Arabia. Mwana muwala ow'omugisha ow'embabazi Carol oyo gwolaba mu kafaananyi yafiiridde e Saudi Arabia era mbu kigambibwa nti abadde atawanyizibwa ekirwadde kya kokolo. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwa ekiwummulo ekirungi. Awo tuvuddeko ku nsonga z'aba Eddie Mutwe. Twalabye Katikkiro Charles Peter Mayiga bambi yabadde mukambwe mukwera yakangudde ku ddoboozi ng'ayogera ku nsonga zino z'abasibe nti bateebwe. Yayogedde ebintu bingi n'atuuka n'okwogera ku kukyanga akalulu akabaawo okubaawo waneno mu ggwanga Uganda ne bakwata abatayiseemu ne babalangirira ne baleka abawangudde akalulu. Mu bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga n'avuddeyo kubanga ateera akola ki abyanalyzinga. Katikkiro yasazeewo okwegatta ku bantu abasaba obwenkanya oba batereza eddembe mu ggwanga lya Uganda nga yeemulugunya ku ebyo ebyatuusibwa ku bannayuganda mu biseera by'okulonda. Katikkiro mu kwogera kwe yagambye bw'ati nti abadde asaba gavumenti abaana abaakwatibwa mu biseera by'okulonda ku busonga obutonotono ng'obwo bateebwe okuva mu makomera ag'enjawulo olw'ensonga nti tewali bujulizi bulumiriza baana abo. Yes, mwena mukimanyi mu mwaka guno gwa 2026 mwezi gwa January ennaku z'omwezi 15 twakuba akalulu ak'obukulembeze wabula abasinga ke bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakawangula. Okusinziira ku mwami Byabakama bye yalangirira yategeeza Uganda n'ensi yonna okutwaliza wamu nti ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni yagenda okuba ng'afuga emyaka 5 egiddako olw'ensonga mbu ye yawangula. Bannayuganda basaba DR reforms. Kiki olowooza? Na byonna nga bigenda mu maaso ono yafuddeyo n'ayanukula Katikkiro Charles Peter Mayiga n'amugamba nti yadde nga muvaayo okwogera essaawa ya kakati byonna ebituuse ku Bannayuganda bivudde ku mmwe mwasalawo ne mwegatta ku bantu abo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ekyamazima embeera teyalibadde nga bweri olwaleero mu ggwanga Uganda naddala mu Buganda region singa temwavaayo kusaidinga na gavumenti ya NRM. Kuba mu bigambo byo ebyasooka wagamba nti gavumenti ya NRM eri waddeko nga gavumenti ezaasookawo. Era n'otusaba n'ogamba nti no abaagala okutwala obuyinza kyalibadde kirungi ne mukwatagana ne gavumenti eriko. Naye olwaleero w'oba oli mu kusaba gavumenti y'emu gy'owalaga nti nno ye eri waddeko
nti balekeraawo okuwamba abantu era ekikolwa ekyokuwamba abantu mu drone kyalikomye osaba kikome bino byabadde bigambo byo. Nsaba gavumenti okukwata abantu mu drone ne batwalibwa watamanyiddwa kikomezebwe. Uganda singa abantu nga mmwe betuulabanga ab'ebitiibwa abantu betwalinga tu respectinga bannaddiini temwasalawo kukwata bibaasa bya Museveni ne mulaga omusajja ekituufu oba ne mumubulira ekituufu nti alekeraawo oba gavumenti ye enyigiriza nnyo mu nnansi era nze ŋŋamba ku ludda luwazuukukiddeko lwoba ozuukukirangako buli lunaku. Kyokwata abantu mu drone enkola ye yaliwo ku mirembe gya Amin tesaana. Ku mirembe gw'Obote yali panda gaali baagenda ne bayoola mukulu wange awo ng'ewa Mukwano waaliwo panda gaali mukulu wange yali asuula bugoloobi mu flat panda. Bwe kibanga n'olwaleero osobola okwogera ku mbeera eyakwatisa Eddie Mutwe nga naawe kennyini okimanyi nti amazima Eddie Mutwe ebyo byonna bisango bijweteke bamusibira musango gwa byabufuzi ng'olwayo tulina abaana nga ba Bobby Yanga amaze emyaka kati 2 tajjangako mu kkooti. Tuyina General Gaddafi naye olwamukwata naye taddangako kukomawo mu kkooti. Naye nga mukimanyi bulungi nnyo nti no ebisango bye baateeka ku baana be baasiba baabasiba lwa byabufuzi. Tewaliyo nti no simanyi kubba busimu simanyi kubba ssaati. Nga ku street z'e Kampala ababba amasimu g'abantu ne ssente z'abantu bakolagana na gavumenti bakifeesi mubamanyi. Naye olw'okuba nti no tuli mu mulembe ogw'okubeera nti tuvuganya na Nakyemalira afuna buli kachansi konna n'ewatali akuteekako ekisango ne bakusiba mwe mwasalawo okusaidinga nabo. Kati essaawa zino mulaba embeera esajjuse, mulaba embeera eva mu mikono, embeera yayonooneka dda abantu kubawamba. Kusanga muntu ng'atambula ku kkubo ne bamukwata ne bamuteeka mu drone. Kati mubyogerako naye ng'akaseera akatuufu wali byogereddeko watugamba nti gavumenti ya Museveni eri waddeko ng'ezo ezaasookawo era tukwatagane nabo. Naye gwe obuuzo ogamba otya omuntu okwatagana n'omuntu akuttira omuntu? Ogamba otya okwatagana n'omuntu akuwambira omuntu wona amubuzaawo nga talina musango? Ogamba otya okwatagana n'omuntu atayagala kubeera nti nno wabeerawo okukkiriziganya nti nze mpagira Kyagulanyi sikuwagira? Oyagala tukwatagane batya n'omuntu ng'oyo atunyigiriza to an extent nti akitulaganako nti munaakola ki? Wabula mmwe abaali baddewo okubeera nti nno mubyogerako mwadda ku saidi ye. Gw'olowooza mbu obasaba ekyokuwamba abantu kinaakoma tekikyasobola. It's too late. Tayimu gye mwali kyogereddeko mwasirika ne mudda ku saidi ne babawa emigaati ne babawa gabaasa. It's too late. Tekikyasobola kulekerawo ekyokuwamba abantu mu ggwanga Uganda. Okubabuzaawo tekikyasobola kulekerawo. Okuleka nga gavumenti ekyusibwa ekyo kiriggwawo. Ekyokutta bannayuganda nga batta ebiyenje ekyeyonoonere nti azifa omuntu obulamu babugula tekikyasobola kulekerawo. Kuleka nga gavumenti ekyuse. Tewakyali kisobola kuteera mu ggwanga Uganda okuleka nga gavumenti ekyuse. Naye nga omukisa chance mwali mugirina ebyogerako mwakolawo ki? Kudda ku saidi ya Museveni. Ojja kukya naawe lumu nga n'obu ali mu drone nga bamututte. Olaba muganda we yalusukka ku lwa Amin naye osanga ojja kufunayo gwe batwalira mu drone ku lwa Museveni. Nze mbabuulidde mwasirika kati ffenna ekyatuka tukibeeremu. We tuli ffe tweyongerayo kubanga tugaba tuusako amawulire ag'enjawulo gonna nga we gatambula era tukyali ku nsonga ezizo z'abasibe eza Katikkiro Charles Peter Mayiga ze yayogeddeko. Jjukira aba human rights nga bateekawo embeera nti bate Eddie Mutwe ng'ali mu basement. Esitole eyo mugijjukira. Akakiiko akalera eddembe ly'obuntu kalagidde Eddie Mutwe ateebwe mu bwangu ddala naye wulira Muhoozi bw'agambye. Parliament nemuyita n'agiziimula. Kakati Uganda Human Rights Commission efumiza ekiwandiiko ng'emulagira mu mateeka okuta Eddie Mutwe ku Nnambiro. Alaga nti tayagala kumanya tomunyumiza ebyo.
jangola bina wano waliwo soja omulala munnamagye wuno amukwatidde mu basement ye okumala omwaka mulamba family egenze nesaba high court ulira family 6 court order to produce detained UPDF soldier ono soldier amaze omwaka mulamba Muhoozi agambye high court no damu ne musinika amannyo mungamba munno mubawe mujja kundaba amakulu gali nti Muhoozi ali waggulu w'amateeka teri constitution esobola muvunaana mu Uganda teri teeka lisobola muvunaana okujjako etteeka eri article 3 eragira bannansi okusituka bateeke abakulembeze abeetadde mu buyinza abatagoberera nfuga y'amateeka we bajja ffe tusobola okikola nze naawe bannansi ekinnuma okimanyi ne bano ba MPs babimanyi nti tebalina mu buyinza abalabanga biyenje obalaba mu busuudi biyenje abalaba ndabona tebalina kye basobola kukola teri mulamuzi asobola muvunaana teri court kebere high court olaba yagamba high court shut up you high court yamugamba jewo military court yabagamba ati yabaga shut up oye Muhoozi ali waggulu w'amateeka teriwo bano baloya byola babagenda mu court byayagala kubeera awo mbo balagamba court zikola bwasiima n'abawaayo nakalo y'omuleke ng'asiimye but not bwatya mateeka teri mateeka kati ba MP ono wenyimirira ne mbagamba gwe mumalo kitegeera nti abalabanga biyenje kubanga nali mu parliament mwamuyita n'abagamba temuddamu mwaddamu kitegeeza temwina kye musobola mukola temusobola mukangana mateeka lwaki temuyita bannansi mu constituency yammwe ne basituka ne bamuteeka waaja why don't you do that kitegeeza mumwagalako Joel Ssenyonyi nkubuuza mukama wange lwaki togamba ab'ennakawa n'obaga tusituke banange bannansi mujje Muhoozi afuuse ekirala tetumusobola why don't you mobilize the people of your constituency mwenna ba honorable tuyina ba honorable abawiranga 5 can't you come out and tell your citizens of your area to come out and protest mukimanyi fefe kaba sobola okugamba ku musajja oyo temukyasobola temuyina makulu mu maaso ge atenga mutufu kubanga constitution bali bagikola mu 9 bagikola ne bewo obuyinza ye fountain of honor kitaawe obulidde bewo obuyinza bwonna kati bibagala bibakola tosobola mugambako na mateeka toyina buyinza yalonda amagye yalonda abalamuzi yalonda kati gw'omugambisa eki noyo human rights commission agoyogerako ye yamuwa kati atoyogera ky'omuloopewa mugenda mu court ne musiba obukooti nga mukanga mukimanyi you can do nothing why don't you mobilize the people of your area and will protest why mugize mugenda kunzijako wayamba vume njabba vuma kati lwaki temuyita bantu bammwe n'ogamba nti banenze ndiwe Makindye abe Makindye mbasaba Muhoozi abatukulira tebakyayagala mateeka mmwe kabasobola bagambako court tezikyabasobola mobilizing abantu bammwe mumwagalako lwaki temukunga bantu kwekalakaasa mwagalako Muhoozi nze nkoye n'okubalabanga mujja mu kamera nga mutuloopera bye bakoze is that not enough bwe mwali mu parliament ne muyita yabagamba atya yabaga temuda mukunja Samira tayebwa n'abagamba we can only do one thing in parliament kwasama that is it honorable tayebwa yabagamba nga mulopera Muhoozi yabagamba we have no power mwe mukola amateeka ne yabagamba temuyina maanyi mu mateeka kati kike mwagala lwaki temukunga bantu omwe ne beekalakaasa okusinga okuddawo okujja muno Munja kunjogeza ubi honorable. Nzinjagala muyita abantu mbu batwegatteko. We tuli wano basoja. We are ready to fight. We are ready to fight. Lwaki temuyita bantu bammwe? Lwaki temugamba bantu bammwe nemu? Byonna bigenda mu maaso. Omusajja mukulu Fred Kajubi Mbuye aka Chemical Ali avuddeyo n'agamba nti oluvannyuma lwa gavumenti okubanga ejjawo honorable Helen Nakimuli mbu waliwo MP omulala webategetinga oluvannyuma lwa Nyando esoferi etiimu ye okutugirawo honorable Helen Nakimuli bapulaninga okuddamu okustrikinga mu Nuupu. Oluvannyuma lwa Nyando esoferi n'ettiimu ye okutugirawo honorable Helen Nakimuli bapulaninga okuddamu okustrikinga omuntu omunene mu Nuupu. Kuba MP abapya oba bakadde naye nga bazze mu bapulaninga okuddamu okustrikinga soli MP yenna omulonde naawe gwe bataalonda naye ng'oli w'amaanyi
mutandika okunyweza security eyo mbaagala kuddamu ku strikinga oba okulumba omuntu omunene mu nuupu ekyo kimu bannamawulire bonna abaali ku ttiimu ya president nga wa survive nga tebakukwata tandika okumontalinga movements zo babanoonya oba oli muwala oba oli mulenzi mutandika okumontalinga movements zammwe baagala balya mwenna be aware of that. Be aware of that. Kati mwemba maze tugenze kuya Mr. President. Aho nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo yaso mutabani wa Dr. Kano Kizza Besigye Anthem bamulabyeko awo nga addressinga naye omwana yabuuziza nti muwuliddeko musobola okuvunula byayogedde omwana afuwa oluzungu. Everyone, I'm Ansel. Can you guys hear me in the back? Yeah. Okay, good. So as mentioned, I'm Ansel Kizza Besigye. I'm a second-year PhD student in anthropology here. And I'm really excited to be moderating this conversation. About me, I grew up very much steeped in Ugandan opposition politics, and I've been following Bobby Wine for a long time. I don't think you know this, but when I was an undergraduate, my first real research paper was about people power at the time. This is in the pre-nuke days, and I remember writing about MPIG's protest. Do you remember that? Oh yeah. I mean, for those of you who don't know. I was an MP then. Yeah, well, you were already an MP at that time, yeah. There was a time where Bobby Wine and some supporters let pigs loose in Parliament. I think there's many wonderful stories about Ugandan Parliament, but that's one of my favorite. So, yeah, I've been a fan for a long time, and I think it's really important that we have this discussion here. So I have a few questions prepared, and then there's some questions that were submitted by people attending the event that I'll ask one or two of, and then hopefully we'll have time for lots of questions from the audience. So to begin the conversation, I wanted to ask you basically what kind of paths are available for young people to be involved in Uganda's politics today, especially young poor people and people from marginal areas in Uganda, right? And I think looking at the options, at least as far as I see them, I think one option that many young people have is to basically become like a party caterer, right? I recently took a trip to the north, to Kidepo, and along the way, it was before the elections, you see a lot of these cater trainings, right, where young men and some young women are like being drilled, right? It's like part of becoming part of NRM caters, right? And that's one way that many people become involved in the political system. Another way, that I think many people after the Walk to Work movement assumed would be kind of like the mode of doing politics is like these kind of big public demonstrations, mostly by young people, kind of like the Gen Z protests that happened in Kenya recently, even the protests in 2020 after the election. But I think a lot of people are worried about what that could entail because of the way that these protests have been so violently repressed, right? The Kampala massacre and all of these things. And then, another one maybe is like, entering parliamentary politics or local politics. This is a choice that I've seen more young people take up over the last several years. And obviously, you took people power from, a grassroots organic movement to a political party. And so I'm curious to know what the kind of affordances or limitations are of that strategy as well for young people, especially given how co-opted the political parties in Uganda can become, as we know. And then maybe there's something else, something outside of these kind of strategies that you can speak to. One thing that I was thinking about was from before you're entering into politics, when you were involved when you're still producing music and were part of Firebase Crew, which I always thought was interesting for many of you who don't know. Firebase Crew is this collection of musicians, but it was also kind of structured like a party. So there was like a president, a vice president. There's this way that there's different political forms that map onto each other. So I guess I'm just curious to know what kind of avenues do you see available for young people out of all of these, and which other ones you might imagine. Webale kubanga wekumide ku NCK TV tewerabira kubanga subscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde butereevu. Mawulire nja kubanga ngakuweera, nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wasinzidde. Nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera, buli kimu kiwetaaga okubanga omanya wano wokka nja kubanga nkikuwa bingi nnyo byetunuulidde era nga bingi nnyo bye tulina okubanga tukutuusaako. Sigala naffe tovaawo.